Wine okumuwandiisa avuganye ku ntebe y'obwa president lunaku lwakubiri. However, olunaku olw'eggulo ekitongole kya Uganda Communications Commission nedda ekya Electoral Commission ekya Uganda kyamuwandiikira nkimugamba ssebo okusinziira ku mpapula z'owaleeta tebikukkirizisa gwe kwesimbawo. Tewali nsonga n'emu lwaki weesimbawo mu ggwanga erya Uganda nga n'emikono gikulemye okubeera ng'oweza. Abantu ne beebuuza Bobi Wine emikono gimulema gitya okubeera ng'aweza. Disitulikiti nnyingi neziwerako nga beetaaga emikono mu ezo disitulikiti. Mwana wattu okubeera pulezidenti olina okugenda ng'ofuna emikono baagala emeka ye. Mu Kampala n'ofunayo emikono, Jinja n'ofunayo emikono, Arua n'ofunayo emikono, Amuru n'ofunayo emikono, Arua, Lila, ogenda mu region okakasa nti abantu bakumanya basobola okuendoosinga gwe okulembera. Kati bakedde bamugambye emikono tegiwera. Naye kyakoze n'agamba omanyi ffenna tukeeraawo ku Makerere Kavule emikono egitusobole okubeera nga tugifuna. Abantu mu disitulikiti ez'enjawulo kyokka bali mu Kampala wano eno gyo kyaka gyawera tebeetaaga kubeera nga bongera kati ate yeewala. Kati paniki weeri. Balina lwaleero lwa mukaaga Sunday na Monday kubanga Tuesday alina okubeera nga nominating. Actually maybe even before Tuesday empapula ezo zirina okubeera nga zagenzeeyo dda mu Electoral Commission. Kati awe wali entaggali, awe wali ensasaggi. Naye ng'abaana baakedde ku makya zaagenze okuwera ssaawa 12 ng'abaana batandise okubeera nga batuuka mu regions ez'enjawulo naddala ezo ze baayogeddeko basobole okubeera nga bagenda basayininga bajjuzeeko emikono ne national ID zaabwe nini namba zaabwe basobole okubeera nga baendoosinga omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ng'avuganya ku ntebe ey'obwa president wa Uganda. Noko Cosmix Media ngenda sigala nkuwa details kyonna okukola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere.